Wetutuukidde mu bifo we basalira ebisolo ziyite lufula ng'Abakinjaagi bali mu keetalo olw'ebbinu lya Ssekukkulu. Emmotoka zo ezibadde zisomba ente zino nazo zibadde za kumukumu olwo ng'ababaaga bwe bakola ogwabwe nga n'ezimu ku mmotoka zibadde zisomba kiro mu matumbi. Akulira lufula y'e Masanafu wano mu Kampala Ssaalongeeri ya Buluyombya atubuulidde ng'ente bwe ziyingidde mu bungi okuva mu bitundu ebitalina kalantiini era ng'abantu baziguze. Ente tuzifunye mu bulungi era naffe abasuubuzi tetuyisibwa nnyo bubi mu ntambula y'emirimu. Baatandise ekiro saa 8 ogw'ekiro nakati bakyagitwala ennyama olunaku lwonna tugenda kusiiba nga tusapulayinga ennyama eyo. Ku lufula ya City Abattoir Port Bell Road kabadde keetalo kennyini olwa Namungi w'omuntu eyeeyiye mu lufula eno okwegulira ku nnyama era nga Abakinjaagi babadde mu keetalo ng'ejjambiya ziyitingana mu nkola ey'omwangu yatta enswa. Bakasitoma nabo tebalutumiddwa mwana era nga nabo balabiseeko nga beebulungudde emidaala okwefunira ku nnyama ensava mu nkola eyeesitukidde tanywa matabangufu ekikakasiddwa nti wabaddewo okujjumbira. Aisha Nalubega omu ku bakulembeze ba lufula ya City Abattoir atubuulidde nti wadde nga waliwo obulwadde obwali bwalumba ente kyokka tekibalobedde kusala ntotto okuyigga ente mu bitundu ebirala okulaba nga bakasitoma baabwe basanyuka. Ffenna ekyo tekitulobedde kulabika nti tukola omulimu gwaffe oba nga tufuna ensolo kubanga ensolo zino ziva mu cattle corridors ez'enjawulo mu ggwanga. Nalubega atutegeezezza nti ku mulundi guno abasuubuzi b'ennyama y'ente babadde bangi ddala bw'ogeraageranya n'emyaka gye tukubye emabega nga kino kyeyolekera ku nte ze basaze. Twakasala ente ezisukka mu 1,000 oba eziwera 1,000 so ntegeeza nti we tunaagenda okumalirako 26 sales zaffe ziyinza okuba nga zeeyongeddemu. Ate mu lufula y'e Kaleerwe mu Nsooba Slaughter House naye embeera teyawukanya na lufula ndala olw'akeetalo ke kamu ng'abaguzi bwe bannyonnyola. Tebannaba kugula bulungi olw'ekyeka ng'ekyo ekyabaddewo mu bantu ti ennyama erwaza naye ennyama buli eva mu lufula eba ekebereddwa abakugu. Ssentebe wa lufula eno Sulaiman Ssekannyo ategeezezza nti basobodde okutunda ennyama ewera era ng'agamba nti buli nte yaleeteddwa ku katale abasawo basoose kugyekenneenya. Sala ate abasawo baffe bongera okwekebejja ennyama eyo era sitampu eyo gy'olaba bazibwako sitampu nga bamaze okugyekebejja n'ogikebera okubanga bagikkiriza okugenda mu bantu bagirye. Wabula bano bategeezezza nti ku mulundi guno ebbeeyi y'ennyama terinyisiddwa nga bagisuubuza ku bbeeyi eya wansi era nga n'abaguzi bagifunidde mu bungi ddala. Ennyama bagiguze kuba twabadde tusuubira nti ennyama bajja gigulira mu 1,500 mu kusuubuza naye bagulidde mu 2,500 3 mu mbeera ng'eyo. Ate bo abasuubuzi b'embuzi bategeezezza nga bwe zitalabiseeko so ng'ezirabiseeko zibadde mu bbeeyi ya waggulu. Era tetukoze nnyo kiri awo kuba abantu baavu. Omuntu ogula ennyama y'embuzi ogw'omwaka 8 mu butuufu tekibadde kyangu era Krisimansi eno tetuyisizza bulungi. Mu ngeri y'emu n'abasuubuzi b'enkoko bagamba nti bakasitoma tebabalabyeko nga bwe babadde basuubira nga n'ebiyumba bwe tutuukiddewo nga bikyajjulidde ddala nga kati beeraliikirivu olw'ensimbi ze beewoze singa embeera esigala nga bw'eri. Bakasitoma tebajja bulungi nga bw'obimanyi naawe obeeraawo kasitoma najja n'akulamuli atalina ssente bulungi ebintu bwe biri. Naye enkoko tutunze wiki nnamba era teziggwangawo era weesanga nti oguze emmere oguze kasooli oziwadde ebyokulya byonna weesanga nga eyandigobyeko emitwalo nga 5 weesanga nga emitwalo nga 3 ziri mu mmere oziteese. Stella Nandawula Sendagire ne Jacqueline Nantale BBS Terefayina Gambuuze.